Oluganda Kasameme 2023 Kanoonya Juma nzalutudde mu mitambo era ng'omwaka guno tandise n'amasaza ga Buganda asatu ga Nansangwa okuli Busiro kya Ddondo Kone Mawokota. Ntandise era olwaleero ndi n'omukyala akiikiridde essaza ly'ekya Ddondo naye nga nzalwa y'Eggomba. Mukyala Nakate Shakira. Oteredde bulungi nnyo. Kati nno tugenda akalannamu ettooke ekkulu ke ligenda n'omumizi njagala owulirize. Ng'oggyeko okubanga eddagala erinyookezebwa olinyookeza ofukamidde. Mpaayo omuzizo gumu omulala gw'otokola ku ddagala erinyookezebwa bw'obeera oyagala okukolera obulungi. Eddagala eryo obeera oyagala okukolera obulungi tolinyookeza nga Ssuulwe akyakutte. Obubonero busatu. Eddagala bw'obeera oyagala okukolera obulungi tolinyookeza nga Ssuulwe ali ku muddo. N'olw'ensonga eyo olwo lwe Luganda Kasameme lw'owulira mwaka 2023.